okubaanirizaako mukama waffe Yesu Kristo ng'era nnyongera okwebaza mwenna abaweereza brother Alex webala olw'obuweereza obwo obwakavaako mukama akuwa omukisa. Nenno olunaku olwaleero tuli mu kitabo ekya Makko essuula ey'omusanvu olunyiriri olwabiri paka ku lwabiri-mu-esatu. Olwabiri-mu-ennya ne bwe mutalutunuulira nnyo lwaze by mistake, naye nga tugenda koma ku lwabiri-mu-esatu. Nga tetunnaba kuyingira mu kigambo ekyo, katusooke tusomeko mu Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'16. Lugamba lutya? Kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Ebigambo ebyo byayogerebwa Katonda waffe ng'era abigamba ffe abaana be Abayisirayiri mu mwoyo. Ojja bisanga mu Leviticus oba mu ky'Abaleevi essuula ey'11 olunyiriri olw'44 nga Katonda atugamba nti ye mutukuvu, naffe tuyina kuba batukuvu. Jjukira Mukama Katonda akomawo okukima ekkanisa ye etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kale nno muganda wange, ng'okyeyonoonesa n'ebintu eby'ensi, ng'okyaguluba n'ensi kubanga onoonya ebintu ebiggwawo, manya nti olina okwerongoosa mu maaso ga Katonda, bw'atyo akusisinkane ng'osaanidde olw'obwakabaka bwe. Kale nno muganda wange, katuddeyo ate ku kigambo eky'olunaku olwaleero. Kigambye kitya? N'agamba ani? Yesu Kristo n'agamba nti ekiva mu muntu kye kyonoona omuntu, kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubbi, obukuusa, obuluvu, eriiso ebbi, obuvvoozi, amalala, obusirusiru. Ebibi ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe baganda bange. Ekigambo ky'olunaku olwaleero kitumenyedde engeri gye tutambula nga tetuli batukuvu, nga tetusaanidde mu maaso ga Katonda, kubanga twonoona okuviira ddala mu nda zaffe, mu birowoozo byaffe, emitima gyaffe mwe muli obukuusa, mwe muli obuvvoozi. Tekitandikira wano ku bweru nti obwenzi butandikidde bweru, nedda, buba bwatandikidde munda mu mutima. Mukitegeera? Naye ate mujjukire nti emibiri gyaffe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu. Naye bw'onookola obwenzi olowooza omwoyo omutukuvu anaaba akyadrowiringira mu ggwe, anaaba akyali mu ggwe. Bw'onoobeera n'eriiso erivvoozi oba amalala, omwoyo omutukuvu anaaba akyali mu ggwe. Kale tusooke tusomeko mu Bakolinso mu 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Lugamba lutya? Do you know that you are a temple of God, that the Spirit of God dwells in you? Baganda bange, nga tulowooza ku ky'omwoyo omutukuvu okubeera mu ffe, emibiri gyaffe yeekaalu ya Mukama Katonda. Katuleme okugijaajaamya, tulwanyise ekibi. Ekibi nga bwe bakituwadde waggulu awo, ebibi ebyo ebiva mu mitima gyaffe bwe bityo ne bituukaka
okwogera obubi ne bitukaka okukola obubi kubanga obwenzi butandikira mu mutima then n'olyoka obukola fisikale kubanga bwe buba bubbi butandikira mu mutima ne weegomba ekintu n'okikolera pulaani n'ogaa nti ssaawa bwe ziti obudde bwe buti bajja kuba tebaliiwo nkyetegekedde tulaba okwegomba obukuusa obuluvu gwe nga eva by'oyina tebikumala ng'oli mu luvu oyagala okozesa ebibyo omale okozesa ebyabanno ebyononooli byonna olaba nga bisaanidde kuba bibyo naye manya nti obugagga bw'ensi bwakuggwaawo bikuŋŋaanye byonna ng'okimanyi nti enkya bigenda kuggwaawo mukama katonda kyava atugamba twetegekere obugagga bwaffe mu ggulu so si ku nsi ennyenje we zibiriira naye gwe n'ojjula obuluvu sigamba gwe mwannyinaze oba muganda wange naye ekigambo kino gwe kituukako ng'akiyina kyekiseera twetereeze tutereeze ebyambalo byaffe tunaazibwe kubanga tulabye katonda atuula mimibiri gyaffe ate katonda akyawa ekibi kubanga ye mutukuvu naffe atu expectinga okubeera abatukuvu tajja kutuula mu ggwe nga tusaanidde tajja kutuula mu ggwe nga totuukiridde waliwo oluyimba lwesaagalira ddala mbu tewali mu nsi muno mulongoofu tulina okulongooka buli kadde buli kaseera katwekuumire mu butukuvu n'obutuukirivu bwa katonda naye anatukwatirako ne tutuuka awawakanirwa katugendeko mu kitabo kya Galatians chapter 5 naye nga tetunabagendako mu Galatians chapter 5 tusooke tusomekoko mu Isaiah chapter 1 verse 16 lugambye lutya munaabe mwerongoose muggyeewo ebibi muggyeewo obubi bwammwe obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange mulekenga okukola obubi ebyo nno bigambo bya mukama katonda yatugamba twerongoose baganda bange mbayita olunaku olwaleero katwerongoose tuggyewo ebibi ebikolwa byaffe byonna bive mu maaso ga katonda tutambulirenga mu kukola obulungi era tusanyuse mukama katonda weewaawo ebikolwa bino bye batugambye mu Marko chapter 7 verse 20 bikolwa bibi mu maaso ga katonda era n'omwoyo omutukuvu taatambule naawe ng'oyina ebikolwa ebifaananako bwe bityo katugendeko mu Bagalatians Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olwabiri mu ebbiri naye nga bw'otunuulira okuviira ddala ku lunyiriri olwabiri lulaga ebikolwa ebitali bya mwoyo omutukuvu naye kati weewaawo olwabiri mu ebbiri lutulaga ebikolwa oba ebibala eby'omwoyo omutukuvu jjukira ekigambo kitugambye nti do you know that you are a temple of God, that the Spirit of God dwells in you? Now it's time to see if the Spirit of God dwells in me, dwells in you, my brother, dwells in you, my sister. That means we are going to have fruits of the Holy Spirit. We are going to bear fruits, of which fruits we find them in Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ebikolwa oba ebibala eby'omwoyo omutukuvu tulabye nga gwe kwagala. Omuntu alina okwagala kitegeeza nti omwoyo omutukuvu ali mu ye. Joy kwe kusanyuka, peace emirembe,
patience, obukakkamu, obugumiikiriza, kindness ng'olina ekisa, goodness ng'olina obulungi, faithfulness ng'oli muntu omwesigwa. Halleluya. Kale nno muganda wange, tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe, naye naawe bw'onoobala ebibala eby'omwoyo omutukuvu tujja kakasa nti omwoyo omutukuvu adwewelingira mu ggwe, ali mu ggwe era akukozesa. Naye ate bw'onookola ebikolwa bino bye tusanze mu Makko, kitegeeza toli mutukuvu ne maaso ga Katonda, tosaanidde. Neera muganda wange, bwe wabanga waliwo ekimu ku bino ky'okyayina, obwenzi obukuusa nga bikulemeddemu, osobola okuwa prayer request yo, ne bwe kiba kyetaagisa kusiiba ne tusiiba, kubanga baganda bange naffe abamu twaliyo mu fornication, abalala obukaba bubalemeddemu nga naye tebabwagala. Bring in your prayer request, tubeere nga tusabira wamu baganda bange, kubanga Katonda akima kkanisa etuukiridde, Katonda akima kkanisa entukuvu etaliiko bbala. Kale nno baganda bange, n'olw'ebigambo ebyo katuyingire mu kusabira awamu, Mukama abawe omukisa.